Nubianiri wa Bobi Wine munange okwesimbawo eside eno wuno King Saha abadde akakasa ekibadde munange mu katambi ate nga munange Irene Ntale munange ali Netherlands eside eno lengera biyekola eside eno mwana muwala omuyimbi ngenda kusaba video jimpe like obera nga tonaba ku subscribinga ate nakyo okikolere ddala jjuka ntino kibeera kitambuya ddala bulungi nnyo ate wali wonna muganda wange gwe alaba Jamina TV era nga sigina kubeera nga lonza wabula ngenda kubeera nga nkutandisizaawo n'akatambi ka King Saha kosa ne mwana mulenzi munange ate Nubianiri munange eside eno era nga ekibadde mu katambi wali n'okusinziira wali ku posti omukulu munange Nubianiri gy'akoze wali ebadde eraga nti nno akakasiddwa nti naye mbu bwagenda kwesimbawo munange era nga wuno mwana mulenzi munange King Saha abadde amukubira wali munange ate freestyle mu katambi n'okusinziira n'eyo era nga bw'olengera munange post eyo Nubianiri gy'akoze wali ku mukutu gwe munange ate ogwa Facebook eside eno kansoke nkuweko katambi ate olabe ekibadde mu katambi eside eno ate nkomewo n'omuyimbi Irene Ntale abantu baweereze nakawa okole emyalo bawe emirimu bafune obabangize obwenkanya babawe abantu b'ennakawa meeya babangize olidde gwe mu nsonga z'ennakawa wamma meeya okole abantu baweereze nakawa okole emyalo bawe emirimu bafune obabangize obwenkanya babawe abantu b'ennakawa meeya babangize olidde gwe mu nsonga z'ennakawa wamma meeya abantu baweereze nakawa okole bwekityo nno munnange ate bwekitambudde ndowooza naawe okakasiza munnange eside eyo omukulu munnange Nubianiri okwesimbawo munnange eside eyo ku bwa meeya wali enakawa bwekityo munnange ate bwekitambudde eside eyo kati kankuggyeyoko ate nkutegeezeko munnange nkebeddekoko ku muyimbi Irene Ntale era nga naye munnange ali eno juga nti nno ali Netherlands eside eno era nga alinayo show kyagenda okubeera nga ate akwasaganya wali era alabiddwako wali nga yatuuse dda era ng'ali side eno era nga bw'olengera munnange ng'ali eno mu side mirror nga yeefotola ebifaananyi wali ate kumukumu era nga w'obiraba munnange ate awo ku mabbali nga bwe kitambula muganda wange okwo ebyo bifaananyi era nga bikutte nnyo wali akati wali ku mukutu munnange ate ogwa Instagram mwana muwala omuyimbi Irene Ntale nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo munnange Netherland ate gyali wali wonna kakasa nti nno video jimpeya like osubscribinga obeera nga tonnaba ate oleme kusubwa ate video ziba zijja awo mu maaso jjukira nti nno obeera ofuna notification ku video ebeera ezze eside eyo ate wali wonna nekibanga kitambula ddala bulungi nnyo muganda wange gwe alaba Jamina TV naye nga bwenti munange era wenkoze era wencekinzeko ku Irene Ntale ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne video endala bwenti.